bwebatakuwa kaadi kikakatako nnyo okulaga gwe bwebanga gwe mutima gwa kibiina okuleka omwana ne tutamukola ki ne tutamutemamu. Bw'osigala ng'ogamba nti omwana tumutememu ne bye waliko wali otulimba. Bwe tumala okusalawo nti ono kandidate ye Nambooze n'ogamba nti wakiri Mukono tugifiirwa, wakiri Mukono South egenda, lwaki Mukono district egenda, etegeeza na biri by'obaddemu tobadde waki waddala, obadde otulimba buki bulimbi. Ofaanana oli omukyala eyali esibye ku muki ku mwana ng'omwana si waki si wuwe, era gwe tetugenda kuwa. People power. Muntegeredde bulungi. Kakati ba independent mwenna muli bulungi, tubadde naffe ababadde abatafunye kaadi. Ekibiina mu bulumi kyasazeewo ne kirondawo bwe kikoze eki bwe kironzeewo. Betuwaffe bannannyini mwana mbeegayirira mbafukaamirira abantu b'e Mukono, abantu b'e Buganda, mwena bwe bataawadde kaadi mujje tusimbe emabega waabo abalina kaadi, tutunule Uganda betunakwata obuyinza buno obwa kansala, simanya meeya obwo obufu obutono. Abamu mujja kukola mu ofisi yange ya Prime Minister. Ono Nalukola ayinza okuba Attorney General ng'ayagala abakola mu chambers eza Attorney General. Gavumenti nga zinyo National Unity Platform yonna n'ebifo tetusobola kubikola ki kubijjuza. Era ne tukwata obuyinza n'ab'ebibiina ebirala, nammwe temweraliikirira, nammwe abalina omutima gw'eggwanga, abatali babbi, abatali balyake, abatetukosangako. National Unity Platform egamba National Unity, agali awamu gegaluma eki ennyama. Mwenna tujja kukolagana nammwe nga baki bannayuganda, ne gavumenti eyaffe ejja kubeera nga bw'oteekawo endabirwamu buli ggwanga lyerabamu, buli muntu yeerabamu, buli ndowooza yeerabamu, tugende mu maaso.